Oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo? Kankwanjulire ba King Montage Photo Studio. Ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange Nankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino: noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 7 oba noti 777 noti 23 4 noti 5. King Montage Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Sumba tukwaniriza ku Celeb Jazz. Nange nsanyuse okubasanga aba Celeb Jazz. Mwebale nnyo kubeera nga ate mutufollowinga ffe nga abasumba. Mwebale nnyo kubeera nga mufollowinga ebintu byaffe bye tukola, essala zaffe ze tusabira abantu ne services zaffe ze tukola. Era nsaba Mukama abeere nga abawa omukisa. Celeb Jazz etuuke wala mu linnya erya Yesu. Amiina. Olunaku olw'enkya oba olunaku olwaleero kwa waliwo ajja olaba video nkola olunaku lwennyini. Ennaku z'omwezi nga 26 Oktoba omwaka oguwedde Pastor Yiga we yafa. Naye 26 gwankya sikyo kikyo omujjukirako nga gwe Pastor Medi. Ennaku z'omwezi 26 omwezi ogw'ekkumi omwaka ate ogwayita guli eri 2020 bw'atyo Katonda yayita omusumba waffe Pastor Yiga Augustine abasinga gwe bali bamanyi nga abizzaayo, n'abeera nga ate yamuyita n'amutwala mu ggulu awummule emirimu gye gye yali yamutegekera. So ennaku z'omwezi 26 2021 tuyina memorial service wano wennyini e Kawaala ku church nga tubeerako service eno tugenda kusabira omwoyo gw'omusumba Yiga ate era nga tujjukira ebyo byazze akola, ebyo oba ebyo Katonda byajja amukozesa eri abantu ab'enjawulo, abantu abalina obujulizi bagenda maaso n'okubuwa, abantu abalina obujulizi abo be yasabira ne bawona, abantu be yasabira ne bakyusa embeera bagenda maaso n'okuwa obujulizi obwo. So na buli muntu yenna agenda maaso n'okubeera nga abaako ekyo kyajjukira ku musumba Yiga kye yamukolera oba kye yamuyisaamu oba ye kyamujjukirako. Abantu bangi nnyo gyembeera buli we bagamba nti buli we bakulaba kubanga nze ndimu element etambulira mu kifaananyi ky'omusumba Yiga. Okoppa ate kuba kukoppa. Pastor Yiga yali kitange ow'omu mwoyo, so omwoyo tegufa. So kuno tekuba koppa nti ekintu ekibeera mu mwoyo kwoli naawe kikubeerako. Naye abantu abasinga bajjukira nnyo kyolifa teweerabidde. So buli muntu yenna waddembe okubeera nga ajjukira musumba Yiga mu nkola yonna oba n'abako kyamujjukirako ate nga tusabira omwoyo gwe Katonda abeere nga gwe ekimula eky'emirembe. Waki mutabani we tagezaako kukola nga musumba Yiga kye yakola? Ate kati gwe mu kyakiyo tukulaba osabira abalwadde, akazindaalo luli wali tokakwata, muzeeyi we yafa nawe oyinako weyambala kali aka Pastor Yiga. Waki ogeza kwagala kukoppa? Nze nkiyita kukoppa. Anti kakati obuzibu mwe bumuba nabo abamawulire kye mutamanya nti wabeerawo omuntu nga akuzaala mu mubiri ate omulala n'abeera nga akuzaala mu mwoyo. Kati gwe wogamba nti Pastor Jengo takola biri. Pastor Yiga yali azaala Pastor Jengo mu mubiri, naye Pastor Jengo oyinza okwesanga alina kitaawe owaki ow'omwoyo. Kati ebintu ebyo tebijja kukola ki? Tebijja kufaana. Era yagamba Kayanja. Gw'okiŋŋambye nti yagamba nti Pastor Kayanja yali tatawe ow'omwoyo. So kati nze ate Pastor Yiga yali tate wange ow'omwoyo. Kyova olaba nti bw'ojja mu kyaki ewaffe olabira ddala ebintu Pastor Yiga bye yali akola ate nga ne waffe gyebiri. Kyaki bagita Bethsaida Church of All Nations, tusangibwa Bombo. So tuyina n'enkola mu kyaki yaffe, services zaffe nga tezinnatandika tubeerawo n'akaseera ak'okujjukira omwoyo gw'omusumba Yiga. Era tulina oluyimba lwe tukozesa, simanyi oba nsobola oddukuyimbiramuuko ate n'obeera nga naawe ogenda maaso n'okumujjukira. Nja kuyimba kakoolansi ne vaasi emu. Kayimba ako tukayimba ne tubeera nga tujjukira omusumba Yiga, si kubeera nti tumuteeka mu kifaananyi kya Katonda naye tumujjukira nga kitaffe mu mwoyo. So tugamba nti tuyimuse emmeeme zaffe n'emitima tujjukire musumba Yiga byazze ng'akola olw'okukkiriza. Eyali omwavu atasoma Mukama n'amufuula ow'amaanyi. Mukama tukusabye otusobozese otukozese ebikulu era otuyimuse nga tukukkiriza nga tukusinza
nga tutenda erinnya lyo Yesu. So oluyimba eyo koransi yalwo naye lulina vaasi nja kuyimbirako vaasi emu lutandika lugamba nti twali mu nnaku ffena nga twenyise ng'ebizibu bituyinze tewali ajuna endwadde nnyingi kosa ne bwavu bungi bw'atyo olugaba n'atujjukira laba watusuulako ekyamagero abaali bakaaba amaziga n'agasangula n'atuweereza musumba yiga ga sitini ffenne yatumalako ennaku. So tetuli ku show naye nga oluyimba olwo tuluyimba mu church okubeera nga tujjukira omusumba yiga era ffe ennono yaffe. So ekyo kiddamu kiri kyombuuziza nti olaba ninga akoppa tekuba kukoppa naye tutambulira mu mafuta ago tutambulira mu mwoyo ogwo bw'ati era Katonda bwe yatulungamya. Tusuubire ki ekyenjawulo olunaku lw'enkya? Olunaku olw'enkya lwaki ogamba nti osuubira ekyenjawulo? Tewajja kubaawo nnyo kyanjawulo kyogenda kulaba. Musumba yiga mu bintu nga bino kyetumanyiiko n'abantu kyebamanyiiko yatera ng'otegeka nayeta ku bayimbi kuba yaliwo entertainment n'afumba emmere nemmwe abantu temugenda baana kamere. Kakati nga bw'ogambye nti musumba yiga ate naffe tuli mu kukola ki? Mulina kola nga ye we yakola. Tuli mu kumujjukira. So tujja gezaako okukola nga bwe yakola ekinaba tekituukiridde nga bwe kyabeeranga munaatusonyiwa naye nga tujja gezaako kubeera nga tuyimusa ekifaananyi kye n'ekitiibwa kye mu maaso g'abantu ate ne mu maaso ga Katonda. Osigadde eggwani era osangibwawo n'ennamba ze z'essimu. Reverend Prophet Medi Wakaabu nsumba ekkanisa eyitibwa Bethesda Church of All Nations tusangibwa Bombo mu town. Mpozi gw'ayagala okuntukako osobola okuba ku ssimu 0775 56 82 ate aba Airtel osobola okuba ku 0700 79 06 19. Awo ojja kubeera nga ontukako bulungi nnyo. Mukama abampera omukisa mwenna tubaaniriza mujje twongere okubeera nga tujjukira omusumba Yiga Augustine tumuwese omuweereza wa Katonda ekitiibwa ne Katonda ate ayongere okubeera nga amwekyumula eky'emirembe mu linnya ery'amaanyi erya Yesu. Oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo? Kankwanjulire King Montage Photo Studio. Ffe bakafuluma okkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusangibwa Nankulabi ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino 0702 104 125 oba 0755 311 731 oba 0777 223 405. King Montage Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.